Kubanga singa tusaba abasajja ensimbi nga tebazirinawo mu budde muvaamu okuyomba muvaamu obusungu naye kaakati engeri gye tuyize ebyenfuna abakazi naffe kali tuyize okubaamu n'akasente akaffe mu nsawo era nsuubira nti tetugenda kuddamu kuba na butabanguko maka kubanga naffe tugenda kubyatwekolera kubanga ebintu bye tuyize ng'ebizibu nti newobeera awantu awafunda osobola okubikolerawo nti obaamu n'akasente tusembereza abakyala saavisi okumpi baneiba baffe tugenda kuba tubasapurayinga ebintu kubbeeyi etali yawaggulu so obutabanguko mu maka nsobira nti tugenda kuba tutegeera mu ngeri efaanana bwetyo. Nzikolera waka sikyasobola kutambula ng'obwenzize eno kwenyuba ku mirimu egy'ewala osobola okukolera waka wange nensina kasente n'abazzukulu nabo ne bamanya kijajja okola kino nabo nenkola nabo ganze gwensoma kubiriza naye n'abakadde abalala kubanga singa tusaba abasajja ensimbi nga tebazirinawo mu budde muvaamu okuyomba muvaamu obusungu naye kaakati engeri gye tuyize ebyenfuna abakazi naffe kali tuyize okubaamu n'akasente akaffe mu nsawo era nsuubira nti tetugenda kuddamu kuba na butabanguko maka kubanga naffe tugenda kubyatwekolera kubanga ebintu bye tuyize ng'ebizibu nti newobeera awantu awafunda osobola okubikolerawo nti obaamu n'akasente tusembereza abakyala saavisi okumpi baneiba baffe tugenda kuba tubasapurayinga ebintu kubbeeyi etali yawaggulu so obutabanguko mu maka nsobira nti tugenda kuba tutegeera mu ngeri efaanana bwetyo. Nekavaamu kano nekakala nekaba kano ate kivaamu mukano kakabi kino bivaamu ensigo mama kiki ekyakusikira agamba nze nkuze nkyakola ki naye nze mutakulwa kyenfunyeemu netwayingira netusevinga nebagamba kyaliyo n'emirimu egyebujja okukola nebagamba mukadde onaasobola kijejja uganda ndikulimuka gwena kisuma bisibwa wansi gusembayo omwanya akatiko akano kalisi akakabi kakano akatiiaamu nabino biva mu kiko naye ensigo ziizino zetusiga zetusiga zivaamu aliwo nakafuluma awo olw'okujjala okuwesa omukolo guno ekitiibwa kasitoma atandikira ku muntu akuli okumpi omuntu munyumbayo omuntu gw'osaba naye yoyo asooka okuwagira then oyo waba kuwagidde ng'omanyigulala weewabweru ajja kukola ki ajja kuwagira tomuluka kugenda wabweru sooka n'omaketingira omuntu gw'obeera naye asubire byonna era nazze abakyala ne mbalambulako naye nasanyuse nnyo nyabo Hajjati Mariam nga bannamukono tukwebaza ale tukusaba njagala tukubye mu ngalo ez'amaanyi nga tukubira gavumenti eno olw'okulowooza ennyo ku bakyala fe abasajja tutandise okukwatibwa obujja bwe tulaba nga buli kamu akavaayo bakyala naye Hajjati Mariam bano abaana abaleetera omuzadde abaana abalezi bano omuzadde nabo tutandika okubakola ki kubanga bwe tunalowooza nnyo abakyala bano ate batuteeseteese baana baleezi abaana baffe abawala tujja kwesanga nga balina abalenzi abatasobola kubaako kye bakola ki naye kakati eddoboozi lino ndisaba nga bwe tutandise okuteekateeka abakyala bandabye abavubuka abakyala bangi n'abakulu bangi njagala kwebaza jjajja maama gwendabye wano w'emyaka 92 nakati oba omukyala ali ow'emyaka 3-4-5 oba ali ku ki naye ng'otunuulira omukyala wa myaka 92 batutegeezezza abadde alinya amadaala nakana akola ki myaka 9 katutegeeza nti embeera gye tulimu wano mu nsi yakwefaako yakwerwanako yakutapowa
nze kyensinga okwebaza ku gavumenti kwe kututeerawo embeera etusobozesa ffenna okukola. Embeera etusobozesa okukola ye gavumenti kubanga eba etunuulidde nti ebyenjigiriza biri bitya, ebyobulamu biri bitya, abantu baffe banaabeerawo batya. Gavumenti eno efubye nnyo. Tovala PDM nali nkitambulirako mu disitulikiti yonna buli gombolola, ate tugenda kuddamu okutambula. Naye ng'olaba nti abakyala baagijjumbira, era abakyala abajjumbira enteekateeka eyo mwebale. Era abantu bangi batandise okugikola ki? Okugiganyulwamu. Bakoordinator abeeso tusobole okuba nga tulikola ki? Ng'ojjangamaze njagala yogati waaki? Watakuwa. Ng'oli wajja bwakyaliraba ku ki? Bulungi. Naye buli lwetteeko erinnya eryo tulina okwongera okulongoosa omutindo. Kubanga byendabyeko awo nga njagala okunoonya nti ani akoze yogati ono, ani akoze omugaati guno, nga katono ke mbadde ndabakaawo nga tekalabika buki. Naye nze njagala omwana wange mutume nti njagala yogati, njagala omugaati gwa takuwa, ng'akola ki? Ng'agumanyi ekigambo nga naye asobola okukisoma. N'olwekyo tekijja kutuyamba. Njagala okwebaza abasomesa be mwatuleetedde, kubanga abasomesa bano mu wiiki emu gyentegedde gyempulidde wano tebaba nga bakoze omulimu. Bamaama kano ndowooza kabadde kayite ntya, kano ke mufunyeeko katono nnyo kwekyo kyamukyetaaga okuba nga mukola ki? Nga mufuna. N'olwekyo omukisa gwonna bwe gubeerawo mu gukozese, tukoze ki? Tukozese omukisa ogwo, kubanga kino ekyakoleddwa abatakuwa banyabo ono mwanyira. Nze ntera nnyo okubeera n'ebigambo bingi ajja timaliya kwebaza gavumenti, naye nze neebaza nnyo Pulezidenti Museveni kubanga era ye gavumenti, kubanga yakukola ki? Ye mutwe yatukulembera, oba yagala okukiwulira oba teyagala kukiwulira, naye ago ge maki? Nti yali mu ffumbiro yatuteekerateekera. Bw'abanga yateekerateekera n'asalawo ensawo yaffe yatakuwa n'agiteekamu obukadde 2 bane tumukubire mu ngalo. Okuvaayo neebanga ku bantu baayo efaayo nnyo okubateeka mu sente basobole okwekulaakulanya. N'olwekyo abafunye omukisa guno okubeera nti nno mufunye omukisa, kubanga RDC ategeezezza wano nti abantu abaali bazze wano baali baweranga 600, naye ne baga nti bano be bafunye omukisa katusoke tutandike na bano ate tugenda kulaba nga tukwata abalala. Nali ewa General Loiso ne RDC n'ebyalaani, naye era nabo baki? Bakyala ng'abaami baabwe baabawaayo ne bagenda ne basoma, ate ne babwa n'ebyalaani ne bafuna n'entandikwa. Naye ng'olaba abantu abo bafulumya nkaaga RDC 6 be bafulumya. N'olwekyo gavumenti efaayo ku bantu baayo, bw'ebanga efaayo naffe nga bannayuganda twefeeko, kijja kubanga kikola ki? Nga kituyamba. Ekyaliwo mbuyinza ate ettaka liffe abali wano mu Central lye lisinga okubeera ku market mu Uganda yonna. N'olwekyo njagala okubakubiriza tukozese ettaka lye tulina lino okwegaggawaza. Olwaleero ffe abagula emmwanyi zino mu Uganda yonna, ekitundu kya Masaka n'Embalala bye bikyasinza okuvaamu emmwanyi ennungi ate nnyingi ennyo. N'olwekyo naye sente eziri mu bitundu by'e Masaka otuuka ne mu bbanga nga ziweddewo. Kiro y'emmwanyi emu kati eri ku mutwalo gumu 135, naye olwaleero eguze okutwalo gumu 133. Kitegeeza nti era bw'ofunayo mu yiika kiro nga 12 kiba kitegeeza ogenda kufuna miliyoni 26. Nga yeeyongera kukulaakulana mu kumanya kwe, mu bwongo bwe ne mu nfuna y'ensawo. Neggulo nabadde mu office ne nfuna profesa nga yakulaadiweetinze ku myaka 92 n'afuuka profesa, naye nga bachelor's degree yagifuna ku myaka 83, n'afuna masters ku myaka 85.
kakati nangamba n'awulira nga tannamalayo olugendo lwe n'asalawo n'agenda n'asoma n'afuuka profesa ng'alina emyaka 92 n'afuuka dokita ku myaka 92 yabadde mu ofiisi nga n'obusige n'ebirevu n'omutwe byonna bya white era neekubiza naye ekifaananyi kubanga njagala nnoonyereze mu Africa abantu bameka above 60 years abasobola okwongera okukkiriza okwongera ku kutegeera kwabwe ku kumanya kwabwe ne kukulaakulana kwabwe era bwe tubagoberera kiki impact ki gye balina kireeta okusoomooza nga tulina abakyala ng'omusomo guno bwe gwatandika nga tubagambye gwa nnaku 5 tebasobola kugumiikiriza nnaku 5 naye nga tulina jjajja wa myaka 92 tayosezzaamu wadde essaawa emu bweti ey'okusoma kwe naye nga ffe abakyala abali wano nammwe abaami abatono abatulivu mulina abaana bammwe nga bwe bagenda okusoma ne mu secondary schools badojinga lessons mu high school badojinga ne ku university olumala okusayininga in n'afulumirawo kati gwe n'ogenda ku university ng'oyomba kyomwana tebamutikidde balekishala babadde simanyi bakwana simanyi bayagadde ssente naye ng'abantu mindset kyamu ozze okusoma buli kyuma bakikuleetedde bakuleetedde abantu abakugu gavumenti be yatunulako abagenda okukusomeseza obwereere nga senga obadde ogenze mu vocational schools semester ebeera ya millions 2.5 naye wano osasula membership buli kimu n'okola ki abantu bano abayuri temubatwala ng'ekyokuzannya abaana abo aba batudde mu maaso bonna bakugu era gavumenti yebasasula yabalondayo nga be basinga expertise mu bannaabwe gavumenti tekozesa muntu atalina busobozi bukola gavumenti kyekola ki naye ng'ani abo batuusizzaako ye takuwasaako takuwasaako yajjanga esaaga nze omanyi neegomba nnyo omanyize Hajjat Mariam ne bannange abalala nabagamba tetugenda ffenna kujjula palamenti ya Uganda tuyinza obutaba na mugaso mu palamenti ya Uganda naye pulezidenti bw'ampa omukisa okumuweererezaako mu disitulikiti ya Mukono nsuubira nti nina okuleka omukululo w'empise omukululo ogwo at least kale mmwe mweka abali wano muligamba nti mu kisanja kya RDC Fatuma nagattwako certificate naye nga mu bulamu bwange bwonna obw'emyaka 4 gye mulina oba 3 naye mwe musukka 3 musukka emyaka 3 kale mu myaka gyammwe 3 gye mulina nga certificate wali tofunye wadde eya P7 naye kati ofunye eya ekyo ky'osomye ofunye eya bakery ofunye eya knitting ofunye eya industrial whatever ofunye eya baking ofunye eya beauty okola ebizigo owonye okulinnyibwako kutindo ku kintu kyonna ekikwetoolodde osobola okuba nga okola bizinesi awakanga n'omwami wo tamanyi kyokola bizinesi abantu abali mu buwoowo eyo bizinesi ogenda gikola nga tolina nagwokubidde enduulu abantu bagula obuwoowo bw'emmere obuwoowo bw'enva obwa piraawo buli lunaku kuba kati Uganda buli kanaku ebeera mu mikolo akatale kali mu njuuyo kubanga bw'okola bajeti y'emikolo egigenda okubeera awaka omwami wo ye client asooka sente nga bulijjo bwazikuwa ogenda mu katale okugula ebirungo olwaleero bwekola bajeti ogimuwe akuwe sente omuguze ebintu amatatu galina tubadde tetumanyi kutya bwe tugenda ku masomero nze wano nina lisiti ya nalisunsa vidi ya nkya ne ku sande mu byetaago bye bapadde kuliko mami ne yogati ekitegeeza awakaawo era obwedda ajagala kubuuza amala bbanga ki nga bwebuuzizza ku juice nti amala bbanga ki gwe noonya bunoonya ssomero nga St John's
nga Seta High saba otuule okumpi ne gate ku lunaku lwa viddi ku lunaku lw'okureportinga wekakase nti Joyce wo nga bwe bakuyigiriza obuyonjo n'omutindo gwe bakuyigiriza w'omukuuma. Essimu ya trainer wo terina kuva mu ssimu yo. Mulina essimu ezitabagasa. Olina essimu y'omukwano gwe mwalaluka nagwo mu secondary ogwakulemesa okumalako okusoma okufuna certificate ya O-level naye okyagikuumye. Naye ng'oyo mukwano gwo bambi n'ebirala byagaana n'obufumbo bwabula talina kyeyeeyongerako. Buli lw'omusanga atunula ku nsiko kubanga n'akasige takasiiga. N'emimwa talina libba kwayisaako. Kati tayagala kutunuulira kubanga tasaanye. Naye ate ogaanye okugyamu ennamba eyo etakugasa okuteekamu ennamba ya ezandigasa ekkiro ku ssimu zammwe zandibadde z'abatraina bano. Ne bw'obanga gwe wakoze bekare nga train ono ali mu netting ennamba ogyetaaga. Kubanga ensi ekyuka. Nnyinza okuba ng'olwaleero ndowooza nti okutunga biri ebitambala table mats kyekikulu n'enfuna akatale ka Joyce. Kati lwaki ate nsooka okutambula okunoonya RDC ali bakyuse kabe kasinge nga takyali nawo. Songa zonna bw'oziteeka mu notebook yo oba mu phone book yo ojja kuba osobola okwenterprisinga ng'otudde waka. Zagitwalira ndowooza nti kino kigenda kukuyambako nga gavumenti ya NRM n'abaami banno abali eyo abalowooza nti abakyala ngalabi, abalowooza nti abakyala ngoma mugenda kukendeeza obutabanguko mu maka. Kubanga tugenda kuba tulina ensawo eyaffe ey'ekikazi nga ddala egenda kubeera sustainable. Nga tulina emirimu gye tukola nga n'obutale weebuli. Nze mbadde ntunulira omwana ono ow'obutiko nga ngamba ekyala nga kinfaanana kuba taata wange yakizaala wa gy'ataayi. Bwe babasemberezanga abantu abagattako muleme kubalaba bulabi bwe mutyo. Wuuyo era yeesosoneramu mubasembera wakola ki? I'm not saying bwe munaafuna ssente muve mu bufumbo. Oba tosabiriza mwami obufumbo buwangaala. Naye buli lwafuluma ng'omugamba akameeza tekaliko ssente bakwano beetamwa. Kubanga ate ab'okusaba balina baki? Ababasaba bangi. Famire zaabwe zibasaba naffe abakyala tuli bangi ffenna tuba tukola ki? N'olwekyo bakwano mbeegayiridde mulemye ekikonya leero. Okusoma n'oyambala gawuni eyo n'oyambala enkofiira si kyekisembayo. Wabula okuteekesa mu nkola ebyo bye bakuyigiriza kyekyandibadde ekirimu omuki omulamwa. Mbasaba muteekese mu nkola, mbasaba mukuume kontakisi zino, mbasaba mwesige nnyo takuwasaako. Kubanga yeetuwa ssente mu Islamic way. Teriwo kutwavuwaza, eriwo kugabana ffenna ebizibu n'essanyu lyaffe tuligabane kiki? Kyetuva tubagamba nti bizinesi zonna eziriwo mu busiraamu tujja zifaaninga. Ezitali mu busiraamu tetujja, naye ate ffe tuwa n'atali mu ki? Busiraamu naye mu ngeri ey'obusiraamu. Hajji Twaidi tugulira abakyala ettaka osubiddwa kubanga chairperson wa Takwa afunye obuzibu taliimu. Tugulira abakyala ettaka tubagulira poloti haji ne tusasula. Kakati mwe mubeereyo nga mubakubanga engoma nga ffe tubateeseza bagule ettaka bamale okusasula looni y'ettaka ate tubaweka looni era bazimba akayumba era tubateerewo ne wagenda okulimira obutiko. Abeere ng'awona okukubwa ng'engalabi senga tufuna omukyala ali consistent nga tagenda kulowooza byakudduka. Era ne tukugamba nti ne bizinesi etandikirwako tukwongera mu kapita. Ebyo byonna bakwano gye tuyise tubibasomesezza. Ne tukugamba nti okuwa akakadde ndisaba bw'akafuna ne Mariam n'akafuna tetusasula kyenkanyi. Because enfuna yandisaba, ebizibu byandisaba, abaana ndisaba beyazaala si wasula. Therefore okulwala tetulwala lumbe lwerumu. Asula mu nzigota wali mu kitega mu kikoza talwala ndwadde Mariam zaasulamu. Because Mariam asempewo ennungi etaliimu
taliimu kasasire, taliimu bikaka, agitwayiye empewo gyassa, teriimu bintu ebyo. Ati mwena bwe mukafuna olunaku olumu mukamaleyo olumu n'amagoba ge gamu, nedda tetwafutte bikwate. Wano tetwazze kukola bikwate, twazze okukwata ku muntu n'ebizibu bye ng'omuntu omu bw'akola ki bw'afaanana. Nze kyembasaba kiri kimu, takuwa mugitwale ng'ekikulu, yogera ebizibu byo, tokweka bano bakyala banno, tokweka bizibu. Ebizibu sheyaringa nabo bamanye nti olina ekizibu, ekizibu ekyo bakikukwatireko. Abakyala ekituta kansa, ekitusa pressure, butagabana bizibu n'abakyala bannaffe abatusingako. Bw'oba ofunye omukisa n'olabakaalirako, naawe dduka oyongera okukola ki? Nze nabagamba takuwa si ya kibiina ky'NRM, takuwa si ya kibiina kya NUP, takuwa si ya DP, takuwa y'abakyala. Abakyala abaagala okukulaakulana. Bwe musooke muyingire takuwa, tukwate ku buzibu bwammwe tubugabane, ebisigadde inshallah 2026 tulibikola ki? Tulibyogera. Kyokolaba ne Yuri gye twaleese si NRM. Yuri institution eriwo okukola research n'okuyamba kala. Obwavu bwe buba bunnuma nze tebumanja kibiina. Obwavu bwe buba bunnuma tebumanjangako kiki? Wabula bumanja keera kukola. Nze ngenda n'embeera mu buliri ssaawa 11 n'engamba naye kati mu Kampala abantu beebase. Senga ngenda mu kikuubo, enguudo tezijjudde, emmotoka zitikkula maanyi. Eno si ye message Janati gy'ogenda okutwala mu muzikiti gw'atiika. Abakyala abasiraamu bamanye nti basobola n'okukolera awaka. Abakyala basebenifide batuyimbidde oluyimba olulungi ennyo. Eyo si ye message gye mugenda okugatta mu nnyimba. Abakyala abasebenifide bamanye nti balina okukola. Si buli mukyala nti alina okuzuukuka n'ava awaka n'agenda mu katale. Naye ne ku lubalaza tusobola okukolerawo bizinesi. Omuntu n'akulaga nti kiro y'akati k'akabisi ya mutwalo gumu, naye n'akugamba nti kiro enkalu ya mitwalo 10, n'osigala nga tolinye butiko, ng'ate akatale kaako, oyo ye katale. Tomulaba bulabi my young sister omulaba ogambe nti ono omusomesa, no, ye katale yennyini. N'olwekyo mbasaba mudelitinga enamba ezitagattako mu simu zammwe. Muteekemu enamba olwaleero ezirina omulamwa mu simu. Nze nagamba essimu yange eno phone book eringanga bizinesi. Nkola AGM yayo buli mwaka. Zifrequentinga kubanga ziba zirina kye zingattako. Ate bw'ebala enamba yo nga buli lwejja ewange eba ensaba sente, I delete you and block you. Because njagala naawe onkubire ng'olina kyongattako, wakiri mpaayo idea ne bw'oba tompadde sente. Ndagaayo bizinesi. Mwe mutuuse mu class egenda okulekeraawo okusabiriza. Ng'ogenda kutandika kusaba takuwa, kuwa sente zigula poloti, so si kusaba kaleega. Kyakiva omukazi mu Uganda kati okusaba akaleega, okusaba empale, okusaba paadi. Olina okubaako kyokola weegulire paadi, olina okubaako kyokola ogulire omwana wo paadi. Bw'oba oyagala omukazi ayimiridde nga bwennyimiridde, va mu buliri, va mu kusaba abasajja, tandika okubaako kyokola. Olugendo lwe tutandise lwa butaleka bakyala bannaffe mabega. Olugendo lwe tutandise mukendeeze nnyo ebyobufuzi, mugende nnyo mu kwekolera. Tukendeeze nnyo okwogera, tukole nnyo, kubanga atakole n'okulya takole ki? Bannabyabufuzi babategeerera kubanga mubasaba mubakwatira ensawo. Naye omuntu bwansanga nga nfukirira nnimiro yange ya butiko, ngenda kufuna obudde obugoberera laali. Bwonsanga nga ndi mukola wayini wange, nina obudde obugenda obubagoberera. Ndi mukola kawoowo kange, nina obudde obugenda obubagoberera. I look at my business as the priority. N'olwekyo mwe abagenda okontinuwinga n'okusoma kwammwe, kindly mwongeremu amaanyi. Nammwe abalowooza nti kino kye kisembyeyo, nedda eno ntandikwa buki? Takuwa ekyalina bingi,
ate ne yuli erina bingi nze nno kyemmanyi ku bano n'ebyuma babigaba n'ebyuma bakola ki kati mwe mwegayalirire abamu balooza mbu olw'okuba RDC mukwano gwa Takuwa ne yuli ffe tajja tufrontinga nze sisosola nze nafuuka RDC ndi president sisosola mukama wange abamuvuma akola nabo mukama wange abamuyeeya akola nabo kyavudde awangalira mu bukulembeze